Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olunyiri lwaffe olwaleero luli mu Yokaana essula 3:16. Olunyiri luno luganzi. Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo wano walabika nti waaliwo ensonga y'okubula. Katonda n'atuteerawo omukisa tuleme kubula, kwe kuleeta Yesu Kristo. Ekyali kisobola otubuza byali bibi byaffe n'ebyo bye twasikira okuva ku jjajjaffe Adamu. Naye Katonda omukisa gwe yateekawo kati sekinnoomu ku ffe kwe kukkiriza omukisa guno tuleme okubula naye tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Adamu yalema okututuusa ku bulamu obutaggwaawo. Katonda kyeyava atutemera ekkubo eddala lyeri omulokozi waffe Yesu Kristo. Mwebale okuwuliriza. Ndi omukadde Kyeyuni okuva mu busumba bwe Ssemuto, mweri yeye Kapeeka mu kkanisa ey'Ekisimula. Nsaba Mukama abawe omukisa. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe owa 3ABN ntwala omukisa guno okwanirizaako puroguramu yaffe ensulo ey'enkya. Twebaza Katonda kubanga ogyekuumiddeko. Mukama waffe yeebazibwe. Era tumwebaza kubanga atukuumye okutuyisa mu kyo kya leero n'atutuusa essaawa ya leero nga tuli balamu. Kya nsonga okutendereza Katonda kubanga tuli baddu be be yateeka ku nsi kuno okumutendereza. Oyinza okuba oyise mu kiro nga tekitambudde bulungi. Tukusabira Mukama akunyige awo awakuluma. Oyinza okuba olina abalwadde mu maka go, tubateeka mu mikono gya Mukama abajjanjabe. Ayogera naawe amannya nze omuweereza wa Katonda ku kkanisa ya Kabulengwa Sabbath School eri wansi wa Kampala Central Church nga nze Lumbuye Dennis. Nga tugenda mu ky'okuyiga ekyenkyene ya leero, nja kukusaba nno munnange weewombeeko eyo yonna gy'oli tusabe nga tugenda mu kuyiga. Weebazibwe gwe Ayi Katonda atukuumye okutuusa kano nga tukyali balamu. Tukweyanziza kubanga Mukama tusobozesezza okutuyisa mu kyo kya leero n'otutuusa essaawa ya kaakano nga tuli balamu nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Jangu nno Mukama otuyigirize. Leka kibeere entanda ey'okutuyisa mu nnaku lwa leero wabula okusinga ennyo ey'okututuusa mu bwakabaka bwa Katonda obutaggwaawo. Tubeere bwe tusabe n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutwe gwaffe ogw'enkya eya leero gugamba nti okulimba okwa zaabu. Okulimba okwa zaabu. The golden lie. Okulimba okwa zaabu.
ojja kubikkulako nange tusome olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwe tusanga mu Kuva essuula eya 32 olunyiriri olwa 24. Kuva 32 olunyiriri lwa 24 ewagamba ne mbagamba nti buli ayina zaabu yonna yonna bagimenyeko, awo ne bagimpa. Ne ngiteeka mu muliro n'ennyana eno n'evaamu. Byebigambo ebyogerwa Alooni ng'ayanukula muganda we Musa. Ne mbagamba nti buli ayina zaabu yonna yonna bagimenyeko. Bamala ogimenyako bagimpe, nange ne ngisula mu muliro, era ekyavaamu yennyana eno gye bali mu kusinza. Kya kitalo nnyo. Kino kye kimu ku bintu ebinakuwaza mu Bayibuli yonna. Musa yakka okuva ku lusozi Sinaayi ng'amaze okwogera ne Katonda, era nga amuwadde amateeka ga Katonda 10, Katonda ye mwene ge yali yeewandiikidde n'omukono gwe. Naye bwakka nga alesa amateeka ga Katonda, kye yasanga singa osoma essuula eno, abaana ba Isirayiri abaali mu lugendo lwabwe okuva e Kanani, Katonda alyoka abawa amateeka gano, yabalekera Alooni abeere nga abakumaakuma okumala ekiseera ekyali ekya enzingo oba sabbiiti ezaali ziwerako, bwe yali ng'ali ne Katonda ku lusozi Sinaayi. Naye nno Alooni yakuŋŋaanya ebikomo byonna ebya zaabu ebyali ku bantu, ku matu, ku ngalo, ku ki, n'abiteeka mu muliro n'abisaanuusa, kubanga bo baalowooza nti Musa oba tadde naga atukolera ennyana ffe gye tuba tusinza. Era laba n'akola ennyana eyo. Naye ate olunyiriri bw'olusoma lulinga eyejjeereza eyejja mu kintu kino, kuba agamba nti lubadde 24, agamba nti nembaga nti buli ayina zaabu yonna bagimenyeko, awo ne bagimpa ne ngiteeka mu muliro n'ennyana eno n'evaamu. Ng'alinga agamba nti ennyana yeekola yokka, yo lwagiteeka mu muliro yo olwateeka zaabu bino byonna byonna mu muliro, ennyana n'esituka n'evaamu. Ng'ate kyali kirimbo ng'omutwe bwe tugambye nti okulimba okwa zaabu. So Musa bwakka okuva ewa Katonda ng'aleese amateeka, ye yennyini akizuula yennyini mu kikangabwa nti abaana ba Isirayiri baali basinza nnyana eya zaabu. Muganda we Alooni yali alekeddwa okubeera mu mitambo gy'obbakumaakuma, ate yali agitaddewo. Alooni yabumba ennyana eno n'agireeta n'agiwa abaana ba Isirayiri bagisinze. Mu bbanga Musa lyataaliwo, kati ate bw'amusanga yeewozaako nti nti ennyana eno evudde mu muliro, kasita nkumye omuliro ne tusuulamu bino, ennyana ne yeebumba. Ng'ate yennyini ye yali akoze eki? Abumbye ekibumbe kino, era ng'abaana ba Isirayiri batandise okukisinza. Alooni yannyonnyola mukulu we Musa nti yalagira abantu okweyambula ebikomo, ye n'abisuulamu mu muliro, era ekyamagero kino ekyennyana ne kivaamu. Munansonyiwa kiyita ekyamagero, nambulula olunyiriri luli olwatuweereddwa, ekyamagero ekyennyana in quotes ne kivaamu. Ye mu ndaba ye yasuubira waliwo ekyali kimugamba munda mu ye nti emboozi eno Musa agenda kugikkiriza, nti bwenna ayogera bwe nti Musa akkirize tikyemugamba ddala kituufu, ennyana evudde mu muliro yeebumbye yokka. Agamba
kyayogerako ekyamagero Musa yali wakukikkiriza akibelieving nti mwana wattu kyoyogerako kituufu. Musa akkirize nti yasuula zaabu n'ebikomo byonna mu muliro ne bisaanuuka era laba ennyana eya zaabu n'evaamu. Musa akkirize ekyo. Ekyamazima Aloni yali yeerimba. Musa nga tasobola kukkiriza kirimbo ekifaananako ng'ekyo. Emboozi eno etulaga nti abantu bajja kwogera ebintu ebitasoboka oba ebitaliiyo singa babeera mu kattu. Omuntu agunjaawo ekintu ekitaliiyo ekitasoboka akiteekewo okwejja mu kattu k'abaalimu. Twali ekyokulabirako omwana awaka ng'abuuziddwa wakoze homework gwe baakuwadde ne yeewozaako n'agamba saakoze homework, embwa gye tulina ewaka yamulidde. Gwe ng'omuzadde ng'okkiriza nti ddala omwana kyayogera kituufu, embwa yalidde homework. Kakati nno ne kino bwe kiri ne ono kye yateekawo nga ayagala muganda wakkirize nti ddala ennyana yeebumbye yokka. Musa yali tasobola kukola ki? Kukikkiriza. Kyannaku eri abantu okugenda ewala ennyo bwe bati nga bawa okwewolereza okw'obulimba nga balina essuubi ly'okukyusa obuvunaanyizibwa nga babussa ku kintu ekirala. Ono Alooni yalina obuvunaanyizibwa eri ekisibo ekyali kimulekeddwa mu kifo ky'okukola ekituufu, ate yakola kikyamu. Ate laba bwe yejjako obuvunaanyizibwa n'abuteeka ku kintu ekirala nti ennyana yeebumbye, omwana nti embwa yalidde homework. Ekintu omuntu kyayogera naye nga ddala mutuufu tekikola ki? Tekisoboka. Alooni yalinga omwana ono gwe babuuza homework, ti homework aliwa? N'awaayirizaamu embwa, mbwe embwa yakoze eki? Mbwe embwa yalidde homework. Ng'omuzadde akkiriza ebyo. Ne Musa naye nga akkiriza ebyo nti ddala ennyana yeebumbye okuva mu zaabu. Alooni yakola ekintu ekikaabya ate nga kinakuwaza. Ewayo ebintu bye tukola nga mutuufu bituswaza, bituweebuula ate nga bya nnaku. Ebimu ku bye tukola nga biweebuula nga nti ekyo tekyandikoleddwa gundi, ekyo tekyandikoleddwa gundi. Weewaawo nga tubadde mu kukemebwa, ebikemo bijja naye ate mulimu ebikemo ebitasaanidde kutuwangula ne kitutwala n'ogamba nti kino kyabadde bwe kiti. Ekintu ekyo Musa rather Alooni kye yakola kyali kinakuwaza era kyali kya nnaku nnyo. Mu buvumu yalinnyirira amateeka ga Katonda era n'aleetera abaana ba Katonda okugwa mu kikemo ekinene obwenkanidde awo. Yaleetera abantu bangi kuba bonna baleeta ogwa. Singa abamu atukolera ennyana n'atakikola bandigudde? Tebandigudde. Naye yaleetera bangi ye kasaba abamu atukolere naye n'akola. Ate nno yandikoze n'agamba nti baŋŋambye mbakolere. Naye ate laba bwayongerako okulimba nti ennyana yavaamu yokka nga yeebumbye. Ekintu ekitayinza kukola ki? Kukkirizika. Omukristaayo yandiwadde kwewolereza ki singa akwatibwa nga amenya amateeka ga Katonda? Oyinza kuba kwewolereza ki singa osangibwa nga omenya amateeka ga Katonda? Naye ekyewuunyisa oba omukisa gwe tulina nti ebintu bye tukola okumenya amateeka ga Katonda tugamenya teri atulaba, era Katonda aba akuvuddemu nnyo omukusaayo kusanga nga okola ekintu ekivve ekiri opposite ku ekyo ky'olina okukola. Tugamenya tubikolera eyo nga teri atulaba, okuleka Katonda ye yennyini nga yatukutte lubona, yatulaba eyo gye tubeera. Bannyumizaako kasitole k'omukyala eyalinga enjala emuluma, alina omwana we ku mugongo. Omukyala ono n'agenda mu musiri gwa kasooli okumenya kasooli atali wuwe. Kati omukyala ono bwe yatuuka mu musiri n'atunula
ebukiikakkono n'atunula ebukiikaddyo nga teriiyo aliyo, n'atunula ebuvanjuba teriiyo alaba, n'atunula ebugwanjuba nga nayo teriiyo akola ki alaba. Ko ye kiri mulaala teri akola ki alaba, n'atandika okumenya kasooli. Kati omwana gwe yali aweese ku mugongo kwe kumugamba nti maama kiwangi otunudde buli ludda ti naye nga weerabidde okutunula waggulu teriiyo akulaba. Ebigambo by'omwana byali bireetera omukyala ono okuswala oba okunakuwala, kubanga senga omukyala ono yatunula butunuzi waggulu wadde yandirabye space bbanga naye yantegedde nti Katonda gy'ali akola ki andaba ku kikolwa kino kye ŋŋenda okukola, era yandikomye awo n'atakola ki n'atamenya kasooli w'abandi, n'akwatamu ebyanguwa n'agenda. Naye ye yalowooza nti kasita atunuddeyo n'eno n'eri kiri mulaala kankole kye nnina okukola. Naffe nno bwe tuli tukola ebive mu bitundu gye tusuubira nti eri akola ki atumanyi. Ng'omukristaayo kanjogere ku musajja, oli musajja ssemaka, olina omukyala n'abaana, naye n'osalawo okukola obwenzi n'obukolera mu kitundu eteri akumanyi nti oli mukristaayo, noga nti ye mbeera Kabalagala kansanga, kati omukyala namba 2 ngenda muteekawa, ngenda muteeka Kyengera, ngenda muteekawa, ngenda mutwala mu bitundu by'Ewakiso, ngenda mutwala mu bitundu by'Eggayaaza, ng'okimanyi nti teri akola ki teri akumanyi. Kati neeyo n'ogenda n'oyekasasaizingira eyo oba okubeera semaka mu maka ag'okubiri ng'ate oli mukristaayo ng'osanidde kubeera na mukyalo omu. Naye singa Katonda akuvaamu eyo gy'otadde amaka ag'okubiri, nga ffe abakumanyi tumanyi mukyalawo abeera kansanga, sa Katonda akuvaamu omukristaayo akumanyi n'akusanga, ogenda kumunnyonnyola ki ku mukyalo ono ow'okubiri? Ogenda kumugamba ki nti ono mwannyinaze, oba osabire ettaka likumire? Kubanga newayo ebintu bye tukola ng'osaba busabi ettaka likole ki likumire oveewo, kubanga kiba kyabuki kya buswavu. Naye ate nno mwana wattu, Katonda waffe si bw'atyo bwakola ki, Katonda si bw'atyo bw'ali. Katonda waffe wakwagala. Ebintu byonna bye tukola Katonda atulaba, ne Katonda wakwagala, Katonda wakusonyiwa, Katonda wakugumiikiriza. Byonna bye tukola nga tuli bakristaayo Katonda abiraba, era waddembe okutusaanyaawo, naye si bw'akola. Katonda atuwa kye tuyita second chance. Katonda atuwa omukisa ogwokubiri. Nti tumwonoonye ne tuva ku kkubo ery'eggolokofu ne tukwata ekkubo eddala, ne Katonda atuwa omukisa okulaba nti twenenya ne tudda ku kkubo eggolokofu. Tutunire ekyokulabirako kya Aloni ono yennyini. Ebbanga Katonda lye yamala ne Musa nga bali ku lusozi amuwandiikira amateeka alyoke agamu agatwale, yamugambako nti omanye ekiri wansi Aloni kyali mu kukola. Katonda yali silent, naye ng'ebyali bikolebwa eri eby'okweggyako ebikomo, eby'okubisuula mu muliro, eby'okubumba ennyana, byonna Katonda yaliwo ng'era abyota buliro. Naye ate ku buuyi buno ng'ali mu kuwandiika amateeka, mu nnaku ey'ekitalo alina okuwandiika amateeka, naye ng'ate baagakolera bavudde ku Katonda, bali mu kusinza nnyana. Era teyabigamba ku Musa, wabula ekiseera kyamala kutuuka n'ekiggwako kyalina okumala ku lusozi, n'amukwasa amateeka 10 n'amugamba gatwalire abaana ba Isirayiri. Musa akyezuulira ye yennyini ng'asse okuva ku lusozi azze okudda mu baana ba Isirayiri, n'asanga nga bali ku nnyana
basinza kyali kya kitalo kyali kya kusaalirwa ng'ate omuntu akoze kino ye muntu eyayina ate okubakuuma paka nga Musa akomyewo. Katonda teyanyega ku Musa sooka odduke obagaana okusinza ennyana never. Katonda teyakikola. Musa sooka olindeko genda olabe ekifa mu nkambi y'abaana. Katonda yali wakusaasira, Katonda yali wakugumiikiriza eri ebyo bye tukola eri abaana ba Isirayiri baali bakola. Naffe nno bwe guli tukola ebintu ebitasaanire ne tuva ku Katonda naye nga tuli bakristaayo tutambule naye ebbanga ddene tumanyi tetulina kukola kino tetulina kukola kiri naye Katonda n'atugumiikiriza ne tuva ku Katonda ne tudda ebbali. Katonda asigalawo mwana tu Katonda ye tagenda tumuleka wano ne tugenda ne tu exercising ebintu bye twagala okukola. Bingi nnyo ebyawukana n'ebyo Katonda byatusuubira okukola. Ne tuva ku Katonda ne tugenda mu bwenzi, ne tuva ku Katonda ne tugenda mu bulyazaamaanya, ne tuva ku Katonda ne tugenda mu bubbi, ne tuva ku Katonda ne tugenda mu kulimba. Mmenye kindeke ki? Ne tuva ku Katonda ne tukola emize egyaffe egitasaanidde naye nga Katonda yali awo atutunuulidde atuwadde omukisa tumale okuzuulira ddala oba tuleka tubeere bamativu n'ekibi kiri gye twagala okugenda simanyi. Nye Bayibuli etugambye nti Katonda wakwagala. Yonna yonna embeera gye tweteekamu ne tugenda ffe tuba tugyetaddemu ye asigala wano ng'atulindiridde era Katonda wakusonyiwa. Aloni kye yalina okukola tekyali kulimba mukulu we nti ennyana yeebumbye mu muliro. Kwali kukkiriza nti nyonoonye Mukama era ne yeenenya n'aleka kye yali akoze. Naye kuno kwali kwekangabiriza kwennyini nti ennyana yeebumbye. Ekibi kireetera ekibi ekirala era ekyo tuyinza kikola ki kukiwunaganyaamu kubanga ekibi ekyokusinza ennyana ate kyaleeta okulimba eri Aloni. N'alimba nti ennyana yeebumbye. Yava ku kuli ekyo tusinzanga kifaananyi kyole ate nadda ku ki tolimbanga. So ekibi kizaala ekibi ekirala era ne kireetera abantu bangi be yali akulembera okuba nti baali bayonoonye Katonda. Ekibi ekimu etugambye kireeta ekibi ekirala kati kino kyazaala okulimba. Aloni ekibi kyamulemesa okulowooza okugolokofu. Simanyi kyamulimu nga bali bamutadde ku pressure tukolere ennyana. Simanyi lwaki yali tasobola bagamba kye muŋŋamba kikyamu. Kyamuleetera okulowooza okuli straight. Ekibi nga kikwolekedde mwa tukiyinza okukulabisa ekintu ekikyamu ng'ekirungi. Twatunuddeko emabegako ku kaawa gwe bagamba mbu tolyanga ku muti guno ni n'agutunira ng'alaba ddala gusaanidde okuliibwa era mulungi eri amaaso n'anoga n'alya. Buli we tuwa ekibi ebbanga kyongera kutusika n'otunuliranga Katonda kyakugaanyi ng'olaba gezaako naawe ng'omukristaayo noga kanyweko katono. Waliwo olunyiriri bannaffe abamu be beekwasa olw'obutanywa mwenge ti onywangako katono olw'olubuto lwo naye wagenda okunywako akatono olw'olubuto avaayo endeku zonna aziwunzise olwanyweddeyo katono olw'olubuto. Noga genda naawe olw'olumulo kaluno ova ku nteekateeka ya Katonda okukola ekikyamu. Aloni yandyewaza okuswala nga yeetowaza ng'akyukira Katonda naga agunsinze nyonoonye. Omuntu gwe nsinga okwagala ennyo mu Bayibuli muno ye Dawudi. Dawudi bwe bamukwatira ku kibi ky'okwagala muka Uliya nabbi eyajja gy'ali
yamuyita mu lugero n'amulambulula omusajja yalina endiga bwe ziti ate we yakyaza omugenyi mu kifo ky'okusala ku ndiga ze yagenda ng'atajjayo endiga emu ey'omusajja omunaku gye yasala. Dawudi ne yeecwacwana nnyo nti omusajja oyo asaana kufa, yennyini ne yeesalira omusango, is worth to die. Nabbi Nathan n'amugamba nti omusajja si mulala ye ggwe, wakoze bwoti ne bwoti ne bwoti. N'agamba nyonoonye Mukama, ne yeemenya yekka, nyonoonye Mukama. Naye ebiseera ebisinga bwe twonoona Katonda ate tuddamu kwetooloola ne twebuzaabuza. Singa ggwe oba nze ngwa neeva ku Katonda, Katonda kakasa enkya eyaleero nti mwetegefu okukusonyiwa. Azilonga azitutegeera ekibi kyaffe ne tukyukyukira ne tukola ekyo ekitutandidde okukola. Kkiriza nti osobezza era weesige Katonda okukuzza ku luguudo olupya. Mukama akumpeera omukisa. Katusabe. Weebazibwe ggwe ayi Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu, atwaga obwenkanidde awo, atukuumye okutuusa leero nga tuli balamu. Twebaza nate olw'ekyokuyiga kye tubaddemu, ekirimbo ekya zaabu. Weewaawo nga Aloni yalimba nti ennyana yali yeebumbye mu muliro, ne naffe Mukama tukola tulina ebirimbo bingi bye twesibamu ne tuva okkubeera eggolokofu Mukama ne tukyukira ekkuba ekyamu. Mukama twenenya otusonyiwe mu nsobi ezo ze tukola. Tuzze ku lugendo nno Mukama, otunenye obutabituukivu bwaffe Mukama, otusonyiire ddala Mukama, otuzze ku luguudo tutambule nga tusaanidde. Leka emikisa gyo Mukama gifume naffe era gitambule naffe olunaku olwaleero. Tuwe ebyo twetaaga mu bulamu bwaffe Mukama, otujjanjabe abalina obukosefu Mukama, abalina obulwadde Mukama obawonye okwagala kwo n'ekisa kyo Mukama bibiri. Tuwe byonna bye twetaaga bwe tusabye n'okwegayirira nga tuyita mu nyiganzira Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akumpeera omukisa, kwagaliza olunaku olulungi, siiba bulungi, weeraba. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.